Singa teyali Katonda na kwangwa kudduka mu ddwaliro, Caroline Mirembe amanyiddwa nga Caroline Maka yandibadde mbuyagezi kazengoye. Ng'akola emirimu gye mu bbaala emu ekiro, yayita omuntu gwe yali atambudde naye okumutwalira ekyokunywa kye ky'atamanya tewaliwo ebyali biteereddwamu. Nze Eva mbaako bouncer n'abaali ku mmeeza n'ayali avunaanyizibwa ekyokunywa kyange. Nenkola then waba wayiseewo ndowooza nga 30 minutes nengimusaba nenginywako. Tewayita ndowooza n'eddakiika 3 tezaawera. Tandika obuyange eddoboozi terivaayo bulungi, mpwire obulago bukala. Nga sibitegeera. Eyali endagaano y'emyezi 6 okukolera mu bbaala eyo kyamuviirako okulekawo ogwa MC gwe yali yapatana. Ngendayo kati. Once in a while nalinga nkola nga mbeera ne nights nga 5 buli week. Ono si ye yekka, ne Evelyn Masika amanyiddwa nga Evelyn Mike yali akola egimusasuza ne wabaawo amuleetera ekyokunywa. Wabula tajjukira kika ki okuggyako omusawo okumuwa alipoota nti bye yanywedde byali tebikwatagana na bulamu bwe. Simanyi bwera na mixing ane nga kyenzijjukira ninga nga yarabanga shots nga ziringa nga zimu. Nina nagenda okera ku makya nga I am not well. Intoxicated. Kati ebbanga lye bamaze mu bulamu buno bagamba nti kirungi omuntu okugenda mu bbaala ng'alina omuntu gwe yeesiga kabe kasinge ow'oluganda lwe. Waliwo abantu nga b'embeera zaabwe nga yakugamba nze ntambula nzekka. Nze setera kugamba nti tutambula ekikoosi nti mpite guni ne guni ndyoke ngende out. Kati omuntu ng'oyo at some point kituuse nti oba abeera a bit safer. Aba security abakola mu mabbaala n'abaana abakola mu mabbaala baba mu chain ezituukira ddala ku bikolobero ebituukira mu mabbaala. Waliwo abantu abalina cameras nga just za bifaananyi kulaga nti wano mwene mulowooza nti wano waliwo security. Batubulidde obukodyo bwe bayitamu okuwa abantu naddala abawala ebintu ebikyamu. Waliwo obuglaasi obutono bwebatya short glasses. Simanyi oba omanyi obutono batera kubunywesa shots. Sebiseera ebisinga babukola kajjegere. Wala akantu kabanga kabaawo ne babuteeka mu bunjinji. So abantu tebanywa nnyo omwenge ogwo mu shots. Spiking, bagiyita spiking, drink spiking. Osobola okubeera onywa katunda koli n'akuteramu ekikerenda. Era basinga ogenda okuzuukuka ku makya ng'eyavudde ekyanja ali n'akuwadde. Ate abalala bakozesa ebiyiso mwe bayisa ebiragalalagala. Empisa ezo batabuliramu drugs. Kati drugs ezo bwe bagikuteeka mu kamwa omuntu kubanga gw'osibyeko amayinja ga minzaani bagatta ebyokunywa ebyenjawulo. Osanga omuntu nga ye bw'aba anywa Guinness alina omugattamu Uganda Walagi oba Bond 7 era abanywi bo bamanyi kyekivaamu. Ekyewuunyisa mu bbaala era mubamu ebinja by'abantu nga bo omulimu gwabwe kutega bawala bafune ssente. Kwagala kutestinga bintu bipya nga tobimanyi. Okunywa si kubi naye ate weerimitinza otya ate kikyonywedde ekintu kyonywa obwongo obusobola kwegamba can your brain handle, can it hold it. Kacaayi njaga ya kikula gye banywera mu mazzi agabuguma era osanga abantu ku mameeza g'amabbaala nga balina plastic naye njaga eyo bayatta bbu nnyo nti omuntu ajja nga tanywedde mwenge n'anywa kacaayi ako olumala n'addayo nga tesiyeye. Wadde nga tusinga kuwulira bawala abagwa mu butego buno n'abasajja bangi nga nabo batuuka okubulwa ezibazza waka nga babbiddwa. Omuwala n'agamba oyo gaya atudde mu koona mpita n'akikugamba ng'amaaso gakaze kubanga ye kyekikola ki. Abaami baagala nnyo wano. Kati gw'ojja nakugamba mpa peeki wano kasita omumwa gwo gubeera gucontactinga ne akantu ako kaba asiizeewo. Jukira at the end of the day ogenda kwekomba ku mimwa oba ogenda baako kyonywa substance neeyingire osumagire oba gwe mami olye ng'oyagala kwebaka. Mbw'oyinza okuwona okubbibwa munda mu bbaala wabula n'otuuka wabweru nga naye amalindirizi gateeze. Abantu abo biseera ebisinga bava ku mapikipiki abalala baba mu mmotoka eza Uber ezisuula abantu ewaka. Abantu abo olumu abaana abawala n'abalenzi tebabatuusa mu bifo bituufu. Ababooda bakwatira ddala abakyala. Kale okwewala bino kirungi okwebeereramu ng'enjogera ennaku zino bweri n'obuteesiga muntu yenna. N'omuntu gomanyi kuba abantu tabeeko abantu nga mikwano gyabwe gye giba draginze. Kitegedde. So munange bw'obeera ng'oli mu bbaala it's just you take care of yourself gwe ng'omuntu.
eri abawala okwagala ennyo okuvuganya n'okufuna bisudde bangi mu butego bw'abafere abalala mbu tebakyafaayo ku bulamu bwabwe. Olaba omuwala omuntu amumitinza olwo olunaku lwennyini lwamusanze oba amuguliddeyo ku byokunywa musikiddeyo-ko ku busente nakwata ebintu bye nayingira mu mmotoka y'omuntu oyo n'amutwala. Tomanyi muntu ojja kututa, tomanyi byagenda kukola. Tamulamu n'essente ezizo ng'ogenda kwegulira ebintu ebibyo naye abaana basinga bagenda saabasinga naye walaba namu abagenda ng'alina omulala gw'abaliddeko so omuntu oyo gw'obaliddeko tomanyi plans z'alina eri ggwe agenda kugulira omwenge ngaani. Kale okunyumirwa kubaawo naye ate obulamu kikulu. Beera omukuumi w'obulamu bw'asooka oleme okugwa mu mikono gy'abeenoonyeza ebyabwe. Bwe bw'otuuka omukwano n'ogulonda mu bbaala ebiseera ebisinga bebo b'osanze ng'akedde nga yeegasse naye nga tamanyi nti yeegasse. Susan Nanyanzi, Agafeeyo ku Spark TV.